bangi abayagala okuzikuka ku makya naye tebasobodde. Abantu ba Buganda bakiika embuga n'oluwalo lwa kawumbi kamu mu obukadde 5,600 emitwalo 7,900 ne ssente 9,600. Bw'ogeraageranya essente ezo ezaaleetebwa mu luwalo n'omwaka 2022 bwe twafuna obukadde 9,4 n'emitwalo 5,900, olaba nti wabaddewo okulinnya kwa bitundu 65 n'obutundu 5. Ekyo nno kiraga omwoyo gwa Buganda ogutafa ogweyongera buli mwaka. Waliwo ensonga nnyingi nnyo z'oyinza okunokolayo lwakiri bwe kityo, naye esinga obukulu obwagazi bwa Ssaabasajja Kabaka eri abantu be n'abantu ngeri gye baagalamu Kabaka waabwe yankizo nnyo mu nteekateeka eno. Naye era n'obunyiikivu bw'abaami ba Ssaabasajja Kabaka nawo bweyongedde, kubanga enteekateeka eno ab'amagombolola n'ab'amasaza bagirimu nnyo okwoteeka minisitule ya gavumenti ey'ebitundu. Ensonga endala bwe bwerufu obw'entebya y'ebikolebwa mu ssente z'oluwalo n'ensimbi zonna ez'Obwakabaka, kubanga buli mwaka twanjulira naye era netuwa n'entebya y'ensimbi endala zonna mu alipoota enkube mu kyapa. Buli omu n'asobola okugenda n'alaba ddala kino kikoleddwa, kino gye kiri kye bagambye. Tulowooza nti obwerufu obwo n'okuwa entebya kyongedde okuwa abantu ba Buganda amaanyi okuleeta oluwalo emirimu gya Ssaabasajja gitandike. Naye ate era tulaba n'ebibala ebivudde mu nteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja, naddala enteekateeka ya Mwanyi Terimba, CBS Powesa, SACCO, ebyobulamu n'enteekateeka endala abantu ze baganyuddwamu ne babeera balamu ne basoma ne bayingiza ensimbi. Kibanguyidde nnyo okujja okuzza eri embuga emirimu gitambule. Ensimbi zino akawumbi akamu n'ekitundu ezakuŋŋaanyizibwa ne zireetebwa embuga mu luwalo omwaka oguwedde okuva amagombolola ag'enjawulo agakola amasaza ga Buganda. Tumanyi gali amagombolola 175, naye waliwo n'amasaza ga Buganda agali wabweru wa Buganda mu Uganda n'amasaza ga Buganda agali wabweru wa Uganda, gonna gakiika. Essaza eryasinga mwaka gali 175 lyali lya Kyaddondo. Kyaddondo bakiika embuga n'obukadde 346, bye bitundu 22 ku 100 ku ssente z'oluwalo. Ne baddirirwa essaza lya Buddu eryakiika embuga n'obukadde 203, bye bitundu 13. Amasaza ga Kabaka ag'ewabweru wa Uganda galeeta oluwalo bwa bukadde 68, ate amasaza ga Kabaka wabweru wa Buganda mu Uganda ne galeeta oluwalo lwa bukadde 19.
olaba nti abantu ba Buganda abali mu Uganda, abali mu Buganda n'abali mu nsi yonna ensonga eno beeyongedde ogyenyigiramu mwaka ku mwaka era tubeebaza nnyo. Ensimbi ezo $1.5 ezaleetebwa mu luwalo lwaffe zaakozesebwa bwe ziti. Eno y'Entebya, Muzibwazaalampanga mu Masiro Kasubi mulimu gwa nkizo nnyo. Ku nsimbi ze twafuna twakozesaako obukadde 208 n'emitwalo 978 okwongera okulaba ng'omulimu guno gugguka. Bannamawulire mujjagana ne Katikkiro nga 19 yenkya mujja kulaba kumpi omulimu gugiddwako engalo. Amasannyalaze kati gagenzeemu, sementi yakolebwa wansi, oluggya luyoyooteddwa, bugwe abugiriza munda Muzibwazaalampanga awedde, ennyumba z'abalongo Bakumba n'Enjagala Kasaayi nazo ziwedde, era tusuubira nti Katikkiro bw'anaatuusa alipoota ate amasiro gajja kuba gaggyibwako engalo. Naye nga neebaza ab'oluwalo omulimu ogwo baguwagira nnyo. Ensonga endala eyawagirwa ku nsimbi ze twafuna mu luwalo y'ebyokuwagira ensiza z'ebyobulamu n'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, kubanga Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka ye munyeenyeso mu nsonga eno. Bwali obukadde 130.5, obukadde 130.5 zawagira ebyobulamu mu Buganda, era mwalimu okuteekateeka ensiza z'ebyobulamu mu masaza 4. Kyaddondo wali abantu 434 abajjanjabibwa, e Busujju baali abantu 665, e Bulemeezi abantu 766, ate e Butambala abantu 2,112, awamu n'okuddaabiriza eddwaliro eritambuzibwa. Ezo zamalawo obukadde 93.5 kwezi 130.5, era eddwaliro eritambula buliraba buli nsiza za bulamu ennaku zino. Okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya obukadde bwali 48 ne bugata kw'ekirana-mu-3.5 okwezi 10.3.1 ku byobulamu. Era amaloboozi okukubiriza okukunga abasajja tubeere abasaale mu kutaasa omwana omuwala, ensonga eyo etambudde nnyo era emiwendo giraga nti waliwo ogenda mu maaso. Obukadde 98 okuva ku luwalo bwateekebwa mu nsawo ya Ssaabasajja eya Kabaka Education Fund eyamba ewagira okulaba ng'abaana ba Buganda basoma. Obukadde 202 zigenze mu nteekateeka eya Mmwanyi Terimba, enteekateeka ewagira abalimisa, enteekateeka ewagira okulondoola emirimu gy'Emmwanyi Terimba naddala omutindo, endabira y'ennimiro, ennoga, ennyanika, n'okuwagira enkola y'akakutakamu okusobozesa abalimi okufunamu ekiwera. Era mu nteekateeka eno Katikkiro yalambula abalimi mu masaza g'e Buvuma, Kyaggwe, Mawogola, Butambala, Kyaddondo ne Buvuma, awamu n'okukunga abantu okunywa kaawa. Ku bukadde olwo 202 era twagulirako abalimisa epikipiki 18. Buli mulimisa mu buli ssaza yagulirwa epikipiki okubawa entambula basobole otuuka ku bantu ba Ssaabasajja. Twongere amaanyi mu nteekateeka ya Mmwanyi Terimba gye twongedde okufunamu kyegasa buli kiseera. Ekyokutaano,
oluwalo olwava mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka wa Uganda obukadde 68 n'emitwalo 24. Ensimbi zino zakozesebwa okusima enzizi mu Buganda Naikonto oba borehole. Mulimu guno oguwagiddwa n'ensimbi ezo era njaga okwebaza nnyo abantu ba Buganda ebweru diaspora, Northern California, San Francisco, New England, Bibinak, okuba nti nno omulimu gw'okuba n'amazzi amayonjo mu Buganda bakolera ddala bulungi nnyo. Era wano tulinawo owessaza ow'omukiise aliwo babiri balamba. Njagala obeebaze era mulebe mwebaze obwetaavu bukyaliwo era bwe mwaze okulambula emirimu gino mujja kulaba gigenze bulungi mu maaso. Era Minisita ajja Banjula eri bannamawulire ng'atuusizza naye beebale nnyo. Twakwatako ku nsimbi ezo obukadde 24 mu emitwalo 46 okuwagira okuzimba amalwaliro g'Obwakabaka 3 ery'e Busimbi Essingo, ery'e Buddu n'ery'Enjebe Ekyaggwe. Amalwaliro gano ery'Essingo lyaggwa okuserekwa, bali mu kulimaliriza kuba pulasita n'ebigenderako, ate e Buddu bateekako amabaati ku kasolya, ate ery'Ekyaggwe bawanika akasolya. Bino bannamawulire basobola okugenda ne balambula nako ne balaba otuufu bwabyo, naye ku ssente zajja mu luwalo obukadde 24 zayambako okuwagira omulimu ogwo ogenda mu maaso. Ebyo bikulu 6 ku ssente ezajja mu luwalo. Ensimbi zino ezijja mu luwalo, abaami baffe ab'amagombolola bakola omulimu munene nnyo okukunga abantu n'okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso. Enteekateeka y'oluwalo lwaffe tubaako ebintu bye tukola wano ku mbuga okugeza ng'ebyobuyonjo, wema, obutebe, okutimba, ebyuma ebikanika amaloboozi, ebyokwerinda bibagulugulu, bannamawulire abasitula ebintu, ebirabo, n'ebyo byonna obukadde 72,613 zagenda mu kuteekateeka luwalo lwaffe. Ab'amagombolola ku nsimbi ezijja mu luwalo lwaffe ebitundu 10 ku 100 zibattibwa, bwe bukadde 154 n'emitwalo 67 ziddayo era zaddayo mu magombolola zibayambeko okuddukanya emirimu mu magombolola. Era eggombolola eryasinga okusonda essente erya Haji Muhammadu Ssemambo wali wano osanga anabawulira kyebazikolamu ng'abamagombolola, naye nga ziyamba okuddukanya emirimu. Naye omanyi mu nteekateeka eno buli ggombolola lirina kati pikipiki, lirina n'eggaali, naye ate waliwo n'ebirala ebigenda mu maaso mu kkowe eryo. Ate ebitundu 3 ku buli 100 ziddayo ku masaza, era ezo ziri obukadde 41,760 eziddayo ku masaza okuyambako kuzirukanya emirimu mu masaza nga zikola ebitundu 3. Abantu b'abeeru bwe bajja wano n'oluwalo, olugero lwaffe lugamba nti Luganda kulya, tebayinza kujja ku mbuga ne bakiika embuga ne baddayo nga bayala. Okusembeza abaleeta oluwalo nga baweebwa ekyemisana n'ekyokunywa kyamalawo obukadde 121 n'emitwalo 20. Era bwe bamala okulya n'okunywa ate ne balambuzibwa n'okulambuzibwa ebifo eby'enkizo ku mbuga ne mu Buganda. Omulimu gw'okubisa certificates zino ezigabwa okusima abantu abaleese oluwalo nga bwe mumanyi ezisinga obungi olumu ziba za mitwalo 2 ziba nnyingi, naye ate ekikulu zirina okubaamu ebisoko, security features ezeetangira abantu ozijingirira. Kale tusaasaanya ensimbi okukuba certificates ezo
era omwaka guno twasaasaanya obukadde 207 okubanga tukozesa obukugu obw'okwerinda okusobozesa walemewa okubaawo forging certificates ezo oba zibamu ebicupuli. Ku lw'obwakabaka bwa Buganda ne gavumenti ya Ssaabasajja, njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gya Buganda, abali mu Buganda, abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda, abawagidde emirimu gya Ssaabasajja Kabaka okulaba nga gitambula, ate era tubasaba tebajja okwo 2024 era bakomewo bakiike, kubanga nga bwe twayanjula embalirira obwetaavu n'emirimu gikyaliwo. Njagala nnyo okwebaza bannamawulire abali wano olw'okuba nti musaasaanya era muwa ebiba bituuse eno, era mbasaba entebye eno mugisaasaanya abantu bamanye ebikoleddwa. Ekiwandiiko kino kyensomye buli omu ajja kufunako kopi nga mmaliriza, era ku kopi eyo kuliko amasaza gonna 18 engeri gye gasonda n'ensimbi mmeka, ate kuliko n'amasaza ga Buganda agali ebweru wa Buganda mu Uganda n'ebweru wa Uganda esente ze galeeta, n'abalala abatali mu kkowe eryo. Nga maliriza nja kuyita minisita wa gavumenti ez'obutundu Oweekitiibwa Joseph Balikuddembe Kawuki ayanjule abaami bano era abaweeyo buli omu eddakiika nga ziizo boogera, oluvannyuma munaatuuzayo ebibuuzo omunaaba tabina kye munyonnyose, tulyoke tubawe ekiwandiiko kino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Atali byabufuzi, twawula byabufuzi mu ddiini ne mu mbeera endala. Abagagga n'abaavu bonna bongedde okutabagana nga bali mu luwalo. Era Mukama ino n'abantu bongedde okunnyikiza obuvunaanyizibwa bwabwe eri eggwanga lyabwe. Abadde twalina nnyo enkola eyanfuniramu buwanga buli omu anoonya. Mukama wange ekyenjawulo emabega eyo bannabyabufuzi baali tebamanyi bigenda mu maaso n'ensonga ssemasonga. Era oluusi nga bagenda ne bagamba ebya Buganda kwempiira, naye ng'ebatuuka eyo bakola byabwe, abamu nga bakikola balowooza ebakola bye bituufu. Naye bajja wano mu Luwalo bongera okulambikibwa, nabo ne bagenda okutabaalira Ssaabasajja Kabaka ku mitendera gyonna nga bamanyi ekyokukola. Ate Mukama wange ne bannaffe bano abeebunaayira tubeebaza, bongedde okuba n'omuzinzi nabo gatta ettaffaali mu nteekateeka za wano. Oluwalo terunnaba kunyiinyintira, ettaffaali lyebunaayira lyabanga nnyo mu kwogera ebigambo ebirungi, twagala nnyo Buganda tukola ki, naye nga kitange omugenzi Bishop Nkoye bwe yayogera nti okwagala okuwa katono kusinga okusaasira okungi ennyo, okunene ennyo, kubanga akatono kano kwe kakola emirimu, gasobozesa Kabaka okukola emirimu, gavumenti neekola emirimu neewa okuweereza eri abantu. Kati olaba olwaleero tuseeseetuse, ebweru twavangayo na bigambo ebirungi ebiwooma ng'omubisi gw'enjuki, oluusi n'ebivumirira nno ebitakoleddwa nga nene sente teziriiwo. Olwaleero kati ebweru tufunayo kwenyigiramu, buli omu neenyigiramu n'akola, nassaawo ettoffaali, emirimu ne gitambula, ate oluusi nga bwe mutegeeza Mukama wange n'okugirambula ne bagirambula ne bagirabako n'agaabo. Olusiisira olusembi okubaayo ekutambala juzi, abaami ba Kabaka 2 balambirira okuva ebweru baabaddeyo okukolako Mountains. Oweekitiibwa Lalisi Nasona Kiragga n'omwami DC Kiyengo omumyuka we baabaddeyo butereevu era ne basanyuka nnyo nga balaba eddwaliro eritambula likola omulimu. Kale nno ebigenda mu maaso bannaffe olina okwetoloola Uganda mwana w'omusambula omuteri wa Kabaka n'emirimu emirala mingi nnyo. Naye Mukama wange nga bwe wansabye abaami bose tujja kutandika ne Kaggo ono. Kaggo ayongere okukwatiriza yenga kirudi ofiisa ali eri mu ssaza kya Ddondo nga ye bw'alaba Oluwalo. Kituyambye nnyo n'okumanya omuntu asembera ddala n'embeera gy'ayitamu n'abagala okubeera nga tubasanga eyo okusobola okutinga ku
okubayumba ku TV nga BBS oba radio CBS nabalaba nga bawuyambi naye olusibe tubazuula wansi gye bali mu masoso g'ebyalo eyo abantu ababiri nga tebalina masiziro nanga abalema abaana abasuuliddwa ebintu ebifaanana bwebityo ate era tuzuulayo abantu abalina ebisoomoozo so nga byangu nnyo okukolako era ebuga wala abatuleesa abantu bangi nnyo ne baleeta oluwalo olinga ebadde basoomooza mutabala muntu yenna yenna abatuukako wansi bo ne babeera nga balabikanga bali ebweruwaki w'oluwalo ate era tusobodde okutuuka ku bannabyabufuzi abadde balowooza nti oluwalo lw'abantu abali mu kale ekala bweti bo nga lowooza ti kale endala bo tebali konsandi ku bintu bikwataganya embuga naye bantu tubaleesa ab'enjuyi zonna abakala zonna n'ab'eddiini zonna olw'okubeera tubadde tubatuukako sekinoomu ebimu ku ebyo ebirala ekitiibwa byogeddeko ebimu ku byo bituzuula mu luwalo ebituyamba ennyo mu luwalo omugaso gw'oluwalo bye gulina nti nno kituyamba okubeera nga tutuuka muntu ku muntu. N'owekitiibwa minisita Joseph Kabuki n'abaweereza bonna abeetolodde emmeeza eno erinnya eryange Kinobe Mpungu Omuzirandiga kojja wa minisita nga bwe yasoose okukonyanjula. Nsooka ng'eno ngenda munange katiba nsooka okwebaza naddala minisita yatuyise yatuwadde akakisa kano okujja okubeerawo nammwe okuwuliriza entebya ng'omuwanika bw'agituwadde mukisa gwa njawulo ate mulungi nga ffe abava ebunaayira nze ndi mumyuka ow'essaza erya South East mu USA Atlanta mukama wange ye Abe bw'ayambadde Lukaabya naye kino entebi eno etuwa omuzindaalo bwe tuddayo oba bwe tunaddayo okulaga bannaffe nti oluwalo terukola amuba mubuusabuusa lipooti yiiyo awo nandyagadde omuwanika okwebaza ennyo entebi eno gyotuwadde kyakulwanyisa ku ffe ababeera ebweru okwongera kuteeka amaanyi okukunga abannaffe okuwagira Buganda abaleeta oluwalo webali nnyo webali ddala. Njagala okubamatiza nti ffe abali ebweru emibiri giri ebweru naye omwoyo guli wano mu Buganda. Kyova olaba nti newankubadde tuli wala naye ebikolwa naddala mwaka oguwedde tubadde nnyo mu kwenyigira mu nzizi mu pulojekiti y'enzizi era owekitiibwa Kabuki bwakikonyeeko. Baffe Atlanta aba South East twabaddemu naffe n'okusoomoozebwa omwaka oguwedde era kata olwalo tutuyiteko naye ku ssaawa embanyuma twekemba newankubadde tukyali bapya nze nkyali mupya mu buweereza buno ne mukama wange naye akyali mupya mu buweereza buno kale transition okuva ku administration yaliwo okudda ku yaffe yalimu ebiko oluwalo lwagenda okutandika otukwanaganya essaawa ate tuyiteko naye ekyokisa omulungi
twasobola era ne tulekema ne tubaako kye tuliyita ng'era bwe bakikonyeko waggulu enjogera ya Bishop Nkoyo oyo naffe tulina ewaffe eyo olugero Oluganda lwe twatondawo omwaka ogwo guwedde oba mujja tuyinza mu kitabo mu lulimi Oluganda twateekawo ekintu ekiyinza okutuyamba okwekemba okukuŋŋaanya oluwalo ne tugamba nti ebigambo tebifumba lumonde oba tujja kufumba lumonde tunoonya enku tufumbe lumonde tajja kujja ng'oli mu bigambo olina okuyimuka n'okola ekigambo akatono kasinga okukola ki ekigambo tebifumba lumonde ye moto yaffe South Atlanta mu South East esagala South East omwaka guno tetujja kukoma mu bigambo naye tujja kuyimuka neeyama oba neeyama ku lwabanaani tujja kuyimuka okusinga emyaka egisoose tuteeke amaanyi mu luwalo kati tufunye n'ekyokulwanyisa entebi eno ekiraga netukola netukuŋŋaanyiza kyegikola n'ekyo n'obweyamo okwo akomi wano nga nneeyongera okwebaza omuwanika atuwadde entebi eno ne minisita w'ekitiibwa Kawuki atukkiriza okusinkana abaweereza bannaffe ate n'okumanyako kyebaliko ate nabo okumanya naffe gye tuliko webale nnyo Ssaabasajja Kabaka Wangaali. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, ababaka betuva okuwulira wano, ababaka ba Ssaabasajja Kabaka ebweru wa Buganda mu Uganda munebweru olw'obudde buli omu musizaamu ekitiibwa. Haji Musa Ssemambo Musoke omwami wa Ssaabasajja Kabaka Gombola Mutuleesa Tumakinyi Kibuga. Kusooka kwa byonna Ssaabasajja Kabaka Nzenga Gombolola ne munange Dr. Nathan Francis Lwota ffe tuli basanyufu kibeene bwe yatula amannya gaffe okuva lwe twayingira tubadde tukola ebyo ebibadde bitulambikibwa. Bingi ebituukiddwa ku ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka Mutuleesa Tumakinje, naye wano wennyini ku nsonga y'oluwalo emyaka gyetoolodde nga tubeera basaale okussa mu nkola, naye nga bino tulituuseeko olwa bino Katikkiro wennyini w'ofesiyo, minisita waffe owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki ne Kakko. Tubadde tulina buli kiseera bwe tubadde tujja nga tukuŋŋaanyiza oluwalo era ne tukulembera amagombola gonna 175, naye minisita oba Kakko nga tebatulekerera. Ekyo kye kimu ku bintu ebisinze okutuyamba ennyo, nga wadde olaba nti wakulembedde gombola yange yakulembedde naye ng'ate abawa ku magezi kati bwe muddayo ate kugenda okugateeka mu nkola. Naye ebimu ku ebyo ekisinza okututuusa we tutuuse wano nti tukolera mu mukwano. Omukwano ate bwe tuddayo eri nga tuli mu ggombolola tuba twateekawo okuvuganya emiruka. Okuvuganya okwo buli nkomerero ya mwaka tugabirirawo mu buyiiya, nsonga eyo mu buyiiya tugamba omuluka ogwakulembedde
oba tuteekawo embaga yaffe eyeebaza obuweereza bw'abannaffe tubaddemu omwaka ogwo olwo embaga gituteekawo owabeera kati buli muntu n'afuna okuba nga asikirizibwa naye ekyo nga kiri bwe kityo tubeera tulina ebintu bye tulaze nga twanga ate mu ngeri y'obwerufu ng'ogyeko obukozi obuyiiya naye n'obwerufu gombola ya Beene tugikuuma ng'eri ku mutindo embuga ya Ssaabasajja Kabaka. Tulinawo omukozi ayaniriza abagenyi abeera ekiseera bw'oba otuukidde ojja kusanga nga waliwo akwaniriza. Tulina ebisaana okukozesebwa mu ofiisi, printers, computer, wifi. Kati tulina omuntu bye tusobola okulabika ate buli muntu ne tumusobola okumufunira wa wayinza okutuula. Ebitongole 17 bye tukola nabyo bwe tuba nga tusala ebitundu ne tuzooninga tuga nti emiruka gino 2-3 mwaba ebitongole bino mwe mujja okulondoola. Naye mu byonna nze n'omumyuka tukola enteekateeka egenda okutuuka ku muntu okuviira ddala mu buli muluka wansi eri ku byalo. Naye nga bwe tutuukayo tubeera n'abaami ba Beene, abatongole n'abakulira ebitongole nga tubateekateeka tubasomesa era omuwanika otukoze bulungi kuba bulijjo tubadde tujja tugoberera enkola eno. Naye mu ebyo byonna tibubaawo bwe tuyitibwa ne tubeera ku mikolo abantu bali ewa obwesige bwe kubanga baalaba Ssaabasajja Kabaka ng'ataddemu obwesige. Kati ng'olwaleero bonna buli muntu ajja kuba nga ali mu ssanyu eri ng'agamba ku mukolo gw'owegombolola yabadde yayitibwa n'abeerako kati ate kiwongera amaanyi. Owemutubeesa Kimakindi bw'ayita wano n'agaa nti ovaawa kimwongera amaanyi n'addayo. Kati ebintu ebyo bituyambye nnyo nti bwetutuuka ntibagamba munyonyola abantu bwe muti ssente z'oluwalo zikola ki. Olw'okuba byolesebwa mu kulaba ssente eza kits Jozi ku mazaalibwa ga Beene zikola ki. Kati ebyo olw'okuba baba babimanyi ebinyonyola abantu ne tukubanga tubagamba nti buli kika wano okibuuza kirina omulimu gwe kikolebwa Beene. Olw'okuba nti obwakabaka buyidde ku ffe, obwakabaka buyidde ku bantu, n'olwekyo obusibwa nakyewa buvunaanyizibwa bwaffe obuweereza buteeka okukolako. Ebyo nno bye bimu ku ebyo ebisobodde okulabika okugyako kyetusanze kati ate mu kiseera kino tekyali akyewuunya ennyo gombola Mutubeesa Kimakindi kikugamba nti yawangudde bagamugambe eraba eyo kakati ate naye ffe tusigala busigazi kubanga oli ajja n'agamba era abo bateekwa kuwangula era abo babeera bawangula. Kati naffe kyetukola ate kwe tubeera nti ku mwaka guli bwe tuba twakola era mukama waffe owekitiibwa minisita ne Kaggo waliwo bagamba bwe munaatuuka leero omusente zino twongeze naye bwe tutuuka ffe bwe batugamba kyetutuukiriza. Twagala okwebaza Mukama Katonda nti ebitulambikibwa minisitule yaffe ebitulambikibwa mukama waffe Kaggo n'abamyuka be tugezaako ntulaba nti eggombolola ya Beene Tubeesa twagala kuswaza nze nga ow'Enjovu kika kyange ate ne munnange ow'Engu ekika kye. N'olwekyo n'ebigambo ebyo naye nga ebintu tubiguze mu ssente zino tufunye emizindaalo okusobola okwogera, tufunye entebe, tufunye bw'wabaawo enkiiko ngeriza abantu basobola okufuna kacyayi olw'ensonga kuba obwerufu obuli tulina ofisi y'omuwanika ekolera ddala bulungi esobola. Naye ate n'emiruka nazo ne bagifuna buli mwaka negifuna buli kwe nagambye okusinzira buli muntu nga bwakoze nawe ne basobola okuba nga bagula stationary. Maliriza nga neebaza enteekateeka ekitongole ekya Moses Kibula Senkulu n'abakozi tutambulira wamu mukwano omuyitirivu era tuwuliziganya. Senkulu
kata n'abalala bonna nga ttiimu omukwano mukuwabika mukulaba ki kati ekyo kyokka nakyo kituwa amaanyi ate nga tuzirani mukamafutako enyumisa n'olwekyo maliza nga tweyama okweyongera okuba ababulize eri empologoma naye ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna awamu tweyanziza neyanza okulabika nti naitibongi omulwa n'amawulire okuba ate kakati mu ntanudde Ssaabasajja Kabaka awangaale ngenda bibuuzo ebigenda okubeera ebitono mukama ngenzikiriza nkoneyo kano katono nti Haji Ssemwanga oyo ne bw'omulaba yepankalika nze nali ssentebe w'abavubuka emyaka 10 ekyaddondo ava mu gombolola ya mukulu wa kibuga era nze nali nsinga omusinga ne bwe navaayo kati mulaba nga yeewaka naye bwe bityo bitambudde katugende mu bibuuzo nja kusaba abalinayo ebibuuzo owanika omukono ojjange Dickson Kulumba ensonga eyo tugenda kukwatagana ne Ssenkulu wa URA ayina enteekateeka okusinkana Katikkiro kubanga etali lyewala ku nsengo n'endala okulaba bwe tugimulungula kubanga kijja kuba kisoomooza okugamba nti Kosayi wagwabudde na 55/10 talina tini namba ate mujjeko ogumwaka 8 oba 18 naye okusoomozekera okuba kwatuuka obakunganya omusolo nabo ne bakuba beeyama era tujja kufuna ensinkano gimulungula okutangaza ku Buganda ebitongole by'Obwakabaka byonna ebiddukanya emirimu gy'obusuubuzi bisasula emisolo egisaanidde era egigwanidde era egyensalire obuzibu bwali nti abawayo ebirabo Kabaka ng'oluwalo otambuza emirimu gy'abantu be ate ffe okuba bakikakatako okubawozako omusolo abantu abangi bwe batyo nga kirimu obuzibu n'okusomoza kw'amaanyi naye tuwuliziganya era tusuubira okunamalira ensinkano eyo kijja kuba kigguse. Njagala okubeebaza ab'ekitiibwa abaweereza abakungu ne bannamawulire twategesa essaawa emu nsabye babawe entebya mu buwandiike Unduguleke mikisa juu era bafi